batunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba ekiwani Connected properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Batuma abazungu ebanyomba binyuma kugambire ekigambo kiba kinene bwekiti wano naye abazungu kinyuma gwani gwe Vandaike zani Magwaya wa Liverpool yeyomba Magwaya wa United ekisani ekyo United yokaya ina defend na golo kwa mutya wezo kama strike amugamagere sabira kali ugambe kwa Vandaike zani Miruna ani Miruna kali vero kambere onsange tuwera kuyomba bayomba mulimichi luzungu bade bazungu luzungu kade nengo namalako nsabu gaye bayomba mu luzungu kitege nyo namalako tewali muzi sakala nti oswano ni musajja mukulu aize ni muzungu jenda asobola kale bwani ogambe zani pozi Akiwe kugamba wefula kize kwenye mboga mantinyanya kize ngalo mwana mukabira aha Swahili na wewe nawe na milele abasekanga twekawe watu sobabe baba yibubwa kulabu abaganga music mwali abaganga milioni 3 hata bampi teyakitadeko babwerere abaduka kumujja kola nga basikali abodegani mujja mbere wali nekale tunatandika abagana jalo bategeza mawuli agasanyu wano wamanga agaliwa jalo bategeza nti Museveni agenda laire Kenya tebamulopye musango bamulopye nti yabba akalulu naye najja kulayira Kenya bosi n'okubajjukiza nti CEO owa Ethiopian Airlines afuna obukadde 8 owaffe wanafuna kinana musanvu mu ddakiika naye okubanga okufuna sente nnyingi tunulanga CEO bannange kansibale nga ndi mwavu obeera otyanga oli mugagga ng'olina sente piti bwezi naye ng'otunulanga kose kibi nnyo kati kosa anyirira nnyo omutwe gumasamba senzo gamba deflector mudya tokubye nnyo yadde kavugireko ku express bannange kosi nekirala yesebo abakisi ba United muli wa United oye United kati webali kuba obugalo abayi ba United amajemwegali alina amaanyi g'ekisajja ne bwali atwalira tukyakola gabadde matono kugambe mani United kali kyekola aba Liverpool bagenze mu Busenge nga tumaze okubakuba olowooza balinze na Busenge omupiira gwali gukyaliko nga bayomba naye Sancho yasala musana katiba kyamunoonya gambye yamusaza ati nagwa ebuddu ku mupiira gwenze singo nakati bacyanoonya kati Vandaike bayomba batuma abazungu ebanyomba binyuma kugambire ekigambo kiba kinene bwekiti wano naye abazungu kinyuma gwani gwe Vandaike zani Magwaya wa Liverpool yeyomba Magwaya wa United ekisani ekyo United yokaya ina defend na golo kwa mutya wezo kama strike amugamagere sabira kali ugambe kwa Vandaike zani Miruna ani Miruna kali vero kambere onsange tuwera kuyomba bayomba mulimichi luzungu bade bazungu luzungu kade
Kale! Nengo namalako. Nsakugaye bayomba mu luzungu. Kitege nnyo namalako. Tewali buzibu. Sakala nti oswala oli musajja mukulu. Ayinza ndi muzungu gye naasobola gye naasobola. Kale! Gwani? Ogembe nzaani pozi. Jangu naawe Sooka omuwulire gwani. Ogembe nzaani. Victor Luz. Van Dijk. Van Dijk. Ye gwani? Miruna. Kale. Jangu. Gwe abannumba kuba gwe mukulu. Gwe abannumba. Gwe jangu nnumbe. So papa. Oyanguwa. Oluzungu lukwojo owulira oyagala twogera. Jangu. You Van Dijk. What have you done, man? What have you done? What? What's wrong with you? What's wrong with you? Gwe. Naye gwe. Olabye Oluganda lwanguwa. Ali ni Buganda buladde. Katukademu. Father, yes. You're making mistake. What's wrong with you? Mistake where? You were defender. Yeah. We spent a lot of money on you and making mistake. We are one down. Why? You. Don't know me. Hello. Senga badde mu Luganda senga wa mazedda. Nabili kujoko ndala. Kati bayombe. Yes, You are making mistakes. mistake. Yes. Money. But if you were shit, man. Shit. Yes. Shit. Yeah. My lord. You are calling me shit. Yes. Shit. Yes, you are defender, but you're making mistakes. And I am shit. We received it just because of you. Even you fucking shit. Me? You fucking You're shit. You're shit. What have you? Me, I'm not shit. You are shit, man. Shit. You are shit for the player in this team. You're calling me shit. Yes. Nigga. Yes. You're calling me shit. Nigga. Yeah. Nigga just called me shit. Shit. Yes. Nigga. You want fight? Shit. You want fight? You're calling me shit. Yes. Manyoko. Tupira ku bantu mwenna ng'oli wano naye nga wasomera mu UPE. You have benefited from the government of Oyogerera baganda bange. UPE kuba engalo. Nga tuli batono. Abanatu aba private zokubira mu ngalo ez'amaanyi. Nga tuli batono. Ne kati g'okubya emirundi ebiri. Ati fees wezaggwayo eno private agenda naye bantu mwegamba buulire. Omuzadde yenna ali wano. Kola nnyo osomeseeko omwana mu private. Erya private wagatiyamu. Binyuma. Aba private abana babeera active. Sente tezibaguluma. Kugambye. Omwana ne waasemba. Kugambye twasanze akaana ku ssomero. Okabuuza akabuuzo kati nibweka. Akaana kabeera active. Kasange nze kaana. Era oli mwana. Era mubeera muzannya. Kituufu. Azannya ne munne wange bayimba. So mpaka papula wetwawandiise. Yimba akayimba ka private. Gye wasomera. Gye nasomera? See you. Baba kulaga shape of your moon. Yes, I. One for my master, one for the young ones. Toja bigambo. Mwana abamanyi wa private sebo. And one for that little boy who lives down there. Yeah, Hello. How are you? Fine. What's your name? My name? Yeah. My name is Stuart. Stuart? Yes. Which class are you? We don't have classes. Huh? This is an international school. We have levels. Levels? Yeah. Which level are you? I am in level 3. Level 3. Yes.
You said you're Stuart? Stuart. Thompson. Thompson. Okay. Yes. Is that him around? We don't have HM. We have a principal here. At Sokolekera. So to be mukalakita. Lwaki? Njawulo kyeko wakati wa principal. HM. Tojimanyi. Amasomero agamu osanga principal. Amasomero HM. Kati kankubula enjawulo ya principal. Ne headmaster. Ne bantu muna mwe kamba sozo badde tokimanyi. Principal. Aba yafuna principal passes. Headmaster aba yatwala muto omwerere. Otegedde? Vako kose said the master. Leka nimba abantu bange. Is that him around? No, you said the principal? Yes, principal. Could you please direct me to the principal's office? Kati omwana akulagira omuzadde oba tewasoma. Obula. Now sir, yeah. You're going to go 90 degrees on your right. 60 degrees on your left. Then make an acute angle. Obtuse, then the proportion of the pi r 3.16 pi r squared. Then move straight 60 degrees to your left. Don't make any corners. Straight. Move. The third building. The 30th floor. Follow the body mass of brackets of division, multiplication, and subtraction. And use the pie chart. Are we together? Then move on the 30th floor. Yeah. Second office is the principal's office. I hope I'm clear. I don't speak vernacular. So, Owende. Stuart. Yes. Do you know the duties of the principal at school? The principal? Yeah. Yeah, I know the principal. The principal is the overall of the school. What of the deputy? Deputy acts as the principal when the principal ain't around. Ye mwana wa private. Kati sangwa yupi. Kati sanga fa abasomere wakatayi. Nabo babeera bazanya ne bannaabwe. Koyi. Yeah. Kitama bireebeete. Ebiryanjaalo. Koyi. Yeah. Taata akoona maama akaaba. Omusekuzo mu kinu. Koyi. Yeah. Kubonaabona sikufa. Singa byagwadda mu toyi. Koyi. Musajja yanguwa nja kuwemula gwe. Nze nkyanyumirwa. Yanguwa. Koyi. Yeah. Mukamuseveni yanyuka. Annange. Yangu. Hello. Hello. Wona yogera byentegera ajja kuddamu. Wama koyi. Sebo. Wangi. How are you? How are you? Jewale kose. Kale sona. Ugamba otya. Osomera wano? Nnyo. Nga toli uniform. Ya kitabandafuna entuuka. Babuyitaano. Nze sekizibu ishima. Sekizibu ishima. Oli mu kirasi ki? P1. Olina emyaka emeka? 29. Oli mu P1? Nina n'omwana ali mu baby class wano. Alina 15. Mukyala wange ali mu kyakutaano. Somero tuli wambye. HM wali? HM. Alabika. Tomanyi oba waali? Siegala nkulimbe naye alabika waali. Kale ndagirawo ku ofisi we. Ofisi ye? Ofisi ye. Ingirabawa. Tomanyi ofisi? Kola bwoti. Genda oti. Odoti. Malodoti. Odoti. Bw'obula komawo. Ogambye gwani? Sekizimbu ishima. Omanyi omulimu Salongo. Omanyi omulimu gw'edimasa kusomero? Yali atagumanyi. Akola ki? Yabanja wano. Ekyo kyakyo kimaze. Ayo deputy we. Deputy. Yamyuka emabega we. Ye mumyusi. Ayage abasajja mwenna balono balabula nese kulabula yenna. Tokolanga ensobi. Bino betwagala okulaba omupiira n'olaba omupiira ne n'omukazi w'ewaka. Omusajja yandabye omupiira n'omukazi we. Bakazi mwe munyiiza. Ayo batya? Babuuza ebibuuzo eby'ekisimu mu kaseera k'akazigizigi. Omupiira gutabuse. Buuza eby'essimu atutuuka ono mwava omuli wano. Ate bamanyi obuuza nga ttimu bagikulembedde. Obudde obusuufu. Obudde obusuufu. Tulaba mupiira. Tulaba mupiira. Mpaya
we mukazi enze mukazi era nze nina enviiri ate kayinza obeera omukazi tolina nviiri seketi sajja baba n'ebiwalaata masa amaaso olinga gunda manyi muno mwe basiba ennyama tulaba muwulira kikulu oyogerayo katonda yakimanya n'akumma obuwanvu muganda wange omanyi byenkoledde wano tulaba omupiira I am very comfortable tulaba omupiira gwe musajja mani yesamba Arsenal gwe musajja gwe mukazi omukazi atandika mpolampola tata Peter bana bambadde ebimyufu batiimu ki mani ate bana bambadde ebyayero Arsenal kati mani yezaawa kinga otunula buli twagala eza kukono mani eza kukono Arsenal eza kuddyo lwaki Arsenal si eziza kukono byandijibeo Arsenal eza kukono bajja kukyuka edakika 45 bajja kyuka lwaki tebakyuka kati obwanyi kikinga otandise okunyiiga buzibu ki otandise okwekangabiriza leero noonyengeri gyofulumamu wano awaka neero tojja kufa tugenda gula paka eguggwa ize naawe kali musirikako nja kusirika pozogala bambadde ebimyufu bamaani site nziramu kugambe manyi nawo badde ki bana omuntu yeerabira ndi muntu I am a human annange kati wa bulaka asambira tiimu ki bannange uyo wa bulaka wa tiimu ki oyo nawe lifali wa tiimu ki lifali nawe abane tiimu ati alondeko sayi mulaba dduka bwadde nadduka bwadde alondeko wamuti asambira bano abaali myufu oba abano abayero tasamba asala nsobi alekera otubuzaabuza sirika tulaba omupiira bannange kuno kumesityozi nabajibukubye omupiira omusajja okwatala bannange twatutamu ogwo ku Messi abakyasamba bikyenge oyo Messi bwatu nabagamba ani ogambe Messi to Ozil tegeza Messi asamba n'Ozil Messi to Ozil ngambe Messi to Ozil ogambye Messi to Ozil otoka simulira kati Messi asambira mu Arsenal mwamugobamu mwamuteeka mu tiimu ki ali mu PSG yeyawa tuna nno omulungi ze ng'onziramu ye Germany kale kati omupiira gwa dakiika meka dakiika 9 nezibongeramu besinya basamba omupiira dakiika 9 nenabera n'omusajja wakanga asamba dakiika 2 ndabye nekisajja gwe bannange olaba otya omupiira gwa dakiika 9 naye nga gwosamba dakiika 2 kasi obusiru bw'osulako ng'olya seetonda ate nze bagamba towasa kazi kampi temulina magezi nange baali bangube ku muddugavu w'ekiwalaata anti n'ozunga nga mmanyi mulinamu ensa naye bwobulwa omutwe bule gubeera omukalu obwongo oba busenguka aye sijja kwetondera kaakati maawe ali katebe mbulira maawe omusajja wa mpira nawulidde bamuguze ani ab'NRM tugende maaso tumaliriza pulezidenti waffe Switi Bubu yali oba yandiwa ani pulezidenti muziiko odanya omukana ajja namuga pulezidenti nasoma naye emirimu gibuze namuga agenda ogira amagye yagamba yeyeka nagamba abavubuka ffenna Switi Bubu waffe naffe netusaana tugamba tuyingira omwaka wemugande tuli fane nga tugenda mu magye kuba twasoma arts segere kati gojja agenda mu prison abapulizi baba n'emitwe bwegityo nze njagenda mu traffic aba traffic tukola ssente naye
abantu mali muzo bili mu kuyingira amanje yo inakubanga oli atenga basajja bakozesa ettiivi inakubanga oli sharp nga tonyowola gingale tomubbirira gwafadde oguti. Yes, sweetie. Bade kuno tandise okwonooneka. Wakayingira amanje oyagala sente. Nkuliyo omutwalo. Oguyina nkwe nkugiremu wano. Nkuliyo omutwalo. Ojja kumperera emabega. Kale. So ekiri? Sente zitwawo. Fani pande kuhanga baby. Pande kumimwa. Tuyingira maje. Abantu bali eno. Fani babakambwe. Next! Sir, yes sir. Go back and come back. Next. What's your name? My name is Stuart, sir. Yes, sir. Stuart. Sir, yes, sir. Which district? I come from Mukono district, sir. Yes, sir. Why are you short? Sir, yes, sir. Answer my question. Economy, sir. Yes, sir. Okay. Sir. You studied what? I have a PhD in catering, sir. Yes, sir. Catering. Sir, yes, sir. PhD. Sir, yes, sir. Ekugasaji. So lokulya ku nkoko nyamanya nti mwagigobye nnyo. Sir, yes, sir. You are going for an interview. Sir, yes, sir. Piga mguu. Piga mguu. Moja, mbili, piga. At ease. Attention. At ease. Bamwade. Alindako. Tosimuwa. At ease. Attention. Afande. Thank you. Afande. Kati tumekuliyo mtu omutwalira. Kati jiri ebiri. Afande, sir, yes, sir. Yelindako. Ofiridwa mchaluka nkuwa amabugo. Tomanja. Afande. Tujja kwemala wali yes, sir. Attention. Moja kwa Juma. Tena chini. Lala chini. Wewe kwa wansi. Piga kwa pressure. 20 2 3 4 7 6. Stop, pause. Wacho zomusua. Afande nkoli. Okay. Stuka. Gana wakuwadi kiwadi. Next. Why are you walking like that? Go back up. Gesa kwa kuangua. Are you sick? Kuja! Musajja. Tosona kuangua. Dayo tukonewo. Ndandise okukowa. Namalu muti haja ebyo kugenda hate komawo. Njawo kukowa ngenge. Musajja. Tewali yakulise wano. Mwa tuisenga mchimete temina babajasi. Nchimanyo neho boneguya. Kati dayo tinamani. Si nkoje. Bakuyitani. Zuno wa wano. Bakuyitani. Zizi nga sasa yesa. Oyine myaka emeka? 29 sasa yesa. Wasoma? Nyo. Wasomaji? Nina kosi mu hair dressing. Nsobola ho kusiba heavy. Ya de toyina. Twatenga hadu ready. Nakala yigira mache. Bubu buterevu. Na yosoba. Ya kwangua. Kale. Piga mguu. Musajja. Anti yo gana. Mpola hempera mpumpulira. Pipi nga handi wa. Piga mguu. Attention.
so ke chiliwa so ke hati sio bahada so satis ati boda humboda hati attention lala chini wa lala chini wa dogala lwaki tewazira ekisiimo temusobola kuyonjawo kale kiro kwe pressure pa abiri meka abiri gwe hozi sobola abiri anze ninaho kukubako satu abiri nyinyi oyinza hozi wa mwana wa muno kuba sebo satu kale satu we bale kushima Uganda oli Muganda ennyo weddira ki nedira mpindi kale ddamu bino akawala kawa kabeerawa ddamu kyenjogedde anti nange nenkukuza kabeerawa tomanyi gye kabeera ate kugamba nkokogere musajja mpulira kale ddamu kino ye musajja ebikata obimanyi ebikata bimanyi kati yogera kati nawe yogera bye bino ebikata bye babyadde eggulo ahani yabitemi kale mubanja bye bino ebikata bye babyadde eggulo ati nange nembuuza hani yabitemi ddamu kyenjogedde ati nange nembuuza hani ibikata simumanyi ddamu kyenjogedde nange simumanyi ani asiwaza hani tomumanyi nange simumanyi musajja ddamu ekyo ekibugu ekiriwa bye bino ebikata bye babyadde eggulo bino byebitako bino lwaki osonsonguwa bino byebikata mwe batadde amalagala ejo kati tuyitaweho okuyingira amagye njagala okujjako obote musule bulungi swata CBS FM.